Dr. Kizza Besigye akalulira akanonyereza mu district y'e Kibuku ne Palisa. You're causing commotion. Clear the road. You go away, we shall go. But you don't have order. You go away. Let's go. Let's go. Doctor, I request you that you move. Yes. Besigye ng'agenda e Kibuku wabaddewo okwanyisiganya ebisongovu wakati w'abantu be n'akulira poliisi ya Kibuku Godfrey Akirya. Kino kiddiridde ebigambibwa nti DPC akonye emmotoka ya Besigye ng'amulanga kuleeta kyayisa akacyankalano mu kitundu. Bino bigonjeddwa Besigye n'agenda mu maaso ne kampeyini ze. Ate mu disitulikiti y'e Palisa emirimu gisanyaladde oluvannyuma lw'abantu abayitirivu okwekiika mu kkubo okusobola okubuuza ku Dr. Besigye n'okumuwerekera wali n'okkubira olukuŋŋaana. Besigye asuubiza okulwanyisa obuli bw'enguzi ne kyayise obubbi mu ggwanga ssaako n'okuyambako okukyusa obulamu bw'abasomesa n'abalimi bagambye tebakyafuna kimala. Omusomesa addemu afuuke ki? Omusomesa yakola omulimu gw'ettendo mu ggwanga. Abaana bonna gwe batunuulidde. Olwaleero kye batunuulidde tebakitegeera. Balaba omuntu empale zaayulika. Balaba omuntu engato zonna zakyama. Embeera eyo tulina okukola ki? Okugijjawo. Era kutandika mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno ogujja ng'ebintu bino bikyuse, obuyinza bukyuse, gavumenti ekyuse, ebintu bikyuse. Omusomesa kwatandikira owa primary musaala mitwalo 65. Owasiniya kakadde kalamba. Besigye era gugumbudde gavumenti olw'obutakola kimala okulwanyisa embeera embi abantu gye balimu. Bw'oba tolina buyinza enkola tokola ki? Tokikyusa. Alina obuyinza yakola ki? Yakyusa. Besigye akubiriza n'abantu okukyusa endowooza yaabwe balekerawo okubeera ng'abanoonyi b'obuddamu mu nsi yaabwe. Tukyuse endowooza kubanga tuwangaalidde mu mbeera eno embi. Olwaleero tetwekakasa. Olaba omukozi wo n'omuyita mukama wo. Si bwe kiri? Gw'osasula omusaala si ye mukozi? Gw'osasula omusaala yali? Tuli wano kumpi n'akatale ka Palisa Dr. Kizza Besigye wakubye olukuŋŋaana lwe olunaku lwa leero. Twogeddeko wamu n'abatuuze wano mu kino ekitundu okutubuulirako bye bayitamu ne bye baagala bikolebweko. Abantu embula y'emulimu tibalina mulimu. Era tetulaba nga tubonaabona nnyo. Naye abantu abagisemberera tebatuyamba ffena emabega. Mbi bubi si eri awo enungi. Olaba amakubo gali bubi. Kale batuyambe abavubuka terina kye tufuna. Besigye olunaku lw'enkya wakunoonyeza akalulu ku nsalo ya Uganda ne Kenya e Busia. Suhail Mugabi, NTV, Palisa.